sinze nzekka, but many of us we find it surprising. Lwaki tukirowoozaako nti mwayawukana? Lwaki tukirowooza bwe tutyo ffe? Naye mukirowooza abantu tebaawukana ate tebaddiŋŋana ate ne baddamu ne baawukana ate ne baddamu ne baddiŋŋana. Mama banaakola ogwo gumu waki tebasalawo mutuufu? Ate abamu ne bamuvinga on n'abalala ne bamuvinga on ne bafuna n'abalala. So attaching me to cats is not a problem kubanga cats siyinza mwewala ate naye tayinza neewala. Tulina omwana. Aspect of entertainment and creativity and arts and craft, cats Yantegeera amanyi anti asobola okunkubira n'agamba nkubidde fiye essaawa 2 ez'okumakya naye fiye agenda kuntuukako ssaawa 3. Otegedde? So mu budde buno nja kuba nkola kino oba fiye bweba mwetaaga ssaawa 2 kamugambe ssaawa 11 abeereko. So oli atamanyi ayinza okugamba jangu ssaawa 2 ne sitajja ssaawa 2 ne kimuyisa bubi. So in this aspect of music, arts and craft and creativity, he's a perfect person Yantegeera. It is a personal decision. Yeah. Stop blaming cats for things he didn't do. In fact, I want to thank cats okuyimirira nange mujjani yonna gye mutali ne mwogerera bino nebiri sajja abaddewo, so Katonda akimubalire. He has been there. Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano yu olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko. Tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo kachumbari n'ebigenderako. Olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko, jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere. Kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyennyanja embuzi. Tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488. Olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka. Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale, kusema official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okuba nga otulaba subscribinga ku mukutu guno. Tuli ku hangout. Hangout balina ebbaala, balina restaurant, balina lounge, then balinawo ne saloon, just in case oyagala ekifo w'osobola okujja ne bakusala enviiri ne bakukola enjala. Ekibeera ffe abantu be mukolera mu masalo bakola facial eno face pose akati akalage mukola bakola enjala bakola enviiri bakola makeup salo nekola bingi. So abakyala nza mutegedde n'abaami omwami okuleka okusala enviiri kyekira kyakola kyenkola mu salon olwo kano kibatekako aka black akekaki kaliwa kano aka black ne bakusiga bwekadwa ka eyebrow ka mask. Ye mask, yes. Omusajja osobola okujja n'okola n'abasajja bakola enjala, abasajja bakuuta ebigere. Abasajja bakola n'ezi facial. Ate mpozera ne mu salon mwe bakolera massage. Would you advise your husband ogenda for such things? Kati ate olwo nze mba ngola kitaati. I feel like oyina bbuba. Ate liri ekkulu eryasookawo. Kituufu. Ebbuba ekkulu lyeririwa bro. Liri eryasooka eryabajjajja eryasooka ng'omukazi akutambulira nako. Aleka naawe. Sha. Siyinza kutambulirako. Naye ate gy'otambulira mmanyayo. Okebera essimu? Sikebera ssimu, nnoonyaamu ki? Kumanya bajja bookaabe. Leka naawe. Obwo budde mbulina. Kati omanya otya? Nze mmanya
manya mujjanga weebwalabwala owunya bulala ate nga wagenza owunya omusajja ava mu bwenzi alabika fiye omusajja ava mu bwenzi alabika toyinza butalabika afaanana atya kankana emimwa n'okankana amatu n'okankana ajja yeebwalabwala yeebuuzisa byatatera kubuuza yeebuuza byatabuuza ng'omanya ono olwo bamukubye kiisi wano yo bane waki okuba kiisi okuleka obujulizi katonda no yatutondera omuzoogo bannaayo n'otuuka ewaka n'omala omuzaate nekutandika okumalako emirembe ng'odde ewaka with me nina fiye for the very first time mu hosti nze wano tugenda nyumyamu katono tubadde ku video shoot ye olunaku olwaleero bagita batya oluyimba oluyimba balita oluyimba nedda oluyimba lwe tumaze okushutinga jjukira tusanze tushutinze 2 mukoze 2 omulundi tukoze nedda ku maca twakozeeyo ne kati ne tukolayo yeah so njagala kukola surprise nga saatudde ngenda ddu release nga bategererewo ne title lumu yeah so it's a good surprise that's coming. Okay, long time. I know. How have you been? Perfect. Bitambula bulungi. Bulungi. Ebiseera bisinga abantu baba tebakulaba batandika okulowooza oba omanya bayindi wemufuna embuto mwekweka oba alina lubuto oba alina bizibu oba bamuwasa ng'afunayo omusajja omulala nga mugagga n'akuwa ssente nga totoma obadde obuze okola ki? Mbadde mbuze nkola ki? Kubiri basimu si lubuto tonnazaala tetunnalaba mwana musajja yakubuzizza ng'olinayo eyo ddooni gye weekwese nkyakola bye nali nkola naye nze siri muntu nnyo sitogenda kumanya nti leero ndidde akatungulu leero ndidde ennyaanya leero ndidde buli kintu and you know everything about my life. Nze muntu atereka obulamu bwange am reserved to myself so bingi bye mbadde nkola nsanze ndi mu kukola projects tugenda kufulumya and ndi happy sirina buzibu olw'okubanga gwe tondaba ku TV yo tondaba ku ssimu yo tekitegeeza siri happy obeerayo kakati ekyo kibale kikugjeeyo mu gundi ey'obuyimbi ti omuyimbi olina okubeera mu faces zaffe olina okubanga otukola bwoti omuyimbi alina kuyimba ate nnyimba yes omuyimbi alina kuyimba bw'onampita ku mbagayo oba bw'ompita ku mukolo nja kujja naye ate togenda kunsanga ku maca nga nkukoledde ka vidiyo nkola facial nkulaganga bwenzukuse ntera biraba abaana baagala okyokola bakola kati bakakola kati tobikola kufi ate ngenda okukola ebintu ebyo leka naawe ofuna omwana n'omugamba ngenda kuzuukuka actually babazuukuse dda n'omugamba now record me n'ova mu buliri kaca n'ozuuka n'ogenda mu bathroom n'osumula tap n'onaaba amaaso n'omwana kakati n'ofuna obudde n'ogenda n'ovoicinga hi guys bwentu bwe nazuukuse navudde mu buliri nabadde nkooye awo nenjayuuyamuko. Can you imagine? No. Abantu bagala okulaba life yeeyo. No. Nze life yange tegenda beera bweta era abagirinze bagenda kulinda paka. Akati waliwo enkola eyazze nti of late endongo yokka n'okuzannya endongo tebimala kutambuza muyimbi waliwo ekirowoozo nti olina okugattako ebyo bwe bityo kyovala nti find artists on TikTok nga bali mu kwengaginga mu mboozi eno n'eno ojjasanga a lot of things naye nga bitambulira ku masimu g'abantu. Sirina buzibu nze I show and I give out what I can. Si kuva wenzukuse ati here this is free go through the day with me no. Of course nino kubeera relevant mu guno omulembe kuba guno omulembe gwa digital so nino kubeera relevant ekyo tonkimanyi. I'm working on that because it comes up against my personality as a person but I'm working on that and I'm good with that. Nja kikola
but then you're not going to see me do all these crazy things. Ebyokulaga every little tiny teeny detail neda. You're that private. Yes, always. I've always been like that. I don't even know why people keep asking me, why are you not out there? Why are you not out there? This is who I've been. Time memorial. Bwotyo bw'obadde ebbanga lyonna. Bwentyo bwe mbadde bamanyi nti essimu nsobola ogiteeka wano wansi ondaba n'essimu naye njirina era nkwata iphone webagirindeetera nkwata iphone nga naawe gy'okwata but it's not something that I'm going to do. Sigenda kukola kintu buli omu kyakola nze nga sikyagala. And you're comfortable with nakyo toyinaawo kintu kyonna. Wabula mbeera mu kamooli. Ng'olaba? Buli kimu. Kiki wali obaddeko eyo mu kamooli n'olengera nga fellow artist oba any public figure ng'akikoze n'ogamba baana mmwe. Leka naawe tondenzera kwogera bintu. That's no, mbaayo. Ndaba. Nga buli kimu okiraba? Buli kimu. Abakugeya nabo balengera? Abo siraba, sirina budde bwabwe. Okay. Anti nze budde bwabwe. Kati ate nze bafuuka obwange no. Tolina. Nedda. Mbeera wali just nga nengera biriyo tebawamba eggwanga nga siriiko. Njala kubuuza ekintu kino. For example, Kats bwankubira. Nagamba Saimo Fia alina akayimba akapya. Link iyo kanzannyireko. Oba Kats nankubira. Nagamba Saimo Fia ali mu kushootinga video. Yangu omuggyeko something. Sinze nzekka. But many of us, we find it surprising. Lwaki tukirowoozaako nti mwayawukana? Lwaki tukirowooza bwe tutyo ffe? Naye mukirowooza abantu tebawukana. Ate tebaddiŋŋana. Ate ne baddamu ne bawukana. Ate ne baddamu ne baddiŋŋana. Mama banaakola ogwo gumu waki tebasalawo mutuufu. Ate abamu ne bamuvinga on n'abalala ne bamuvinga on ne bafuna n'abalala. So attaching me to Kats is not a problem kubanga Kats siyinza mwewala ate naye tayinza neewala. Tuyina omwana. Wakikyenga. We've seen people of course balina omwana ne basigala ku ekyo but I've seen you guys mu mbeera yonna. Ate mu bulamu buli I think okukuza omwana is your private life. Nene wano mu bulamu bw'endongo. Era ogenda okaba Kats ne fiye. Kats ne fiye. Olowooza ng'ovuddeko ku ky'omwana mu ndongo muno mwetegeera. We are friends. We are tukolagana bulungi. So y'ensonga lwaki ebiseera ebisingwa ojja kulaba nga bw'oyogedde. Nakulabako management gye walimuko for some few months. Nomala n'ovaayo. Mu bantu b'okoze nabo olowooza ki ekimaliriza era nga kikupuulinga n'okolagana ne mubeera nga still we can still work together? Olowooza kiki ekyenjawulo ekyo? Because lwaki kugamba ekyo nti people ojja kusanga Kats ne Fiye tebaayawukana. Leave alone the relationship part of it. Naye ng'abantu bakyakola bonna. Byonna bira kuba ne wagezaako. Olowooza ki ekimaliriza ne kikupuulinga n'omala kugamba okay let's work? Kiki ekimpuulinga ewa? Wetulowooleza nti no Fiye ne Kats tebakyakola oba Fiye ng'alina ne gy'abadde atandise okubaako. So basically you're asking what keeps pulling me back to Kats? Oba ekipuulinga Kats back to you. Either way. For me personally it's because I don't have time to school anybody about me. Sirina budde busomesa muntu. Nze ani bw'ojja Katonda ng'akuleese and we are meant to be. Nontegeera ne tublendinga, we carry on, we move on. Naye bw'ojja n'otantegeera obudde obw'okusomesa Fiye yaani sibusobola. So in this aspect of entertainment and creativity and arts and craft, Kats yantegeera. Amanyi anti asobola okunkubira n'agamba nkubidde Fiye essaawa 2
ez'okumakya naye fiye agenda kuntuukako ssaawa 3 otegedde so mu budde buno nja kuba nkola kino oba fiye bweba mwetaga ssaawa 2 kamugambe ssaawa 11 abeereko so oli atamanyi ayinza okugamba jangu ssaawa 2 ne sitajja ssaawa 2 nekimuyisa bubi so in this aspect of music arts and craft and creativity he's a perfect person Yantegeera. Then in the other arena of life I am living a life of meeting people mukama bansisinkanyisa kuba believing bw'okutula wano nange mukama yakigeze tekibaddewo by mistake so yeah that's how it is. So olabanga ye muntu neweeba nsobi weetaaga omuntu ategeera eso nze nategedde fiye tasobola kubeerawo wano nga si issu ate bw'oddaawo onnyonnyole okoze bitya. Yes. Okay, so kitegeeza nti no you guys have never broken up mu bya business mu mulamu buwummuzi. We've never broken up in business because Oli he has a passion for music ate nange nina passion novudde ku bya ssente ovudde ku ki nogamba nange kyali wange nina akayimba kapya nakozeyo akayimba kapya sooka ojje ku video shoot tukikwasaganya nagamba yiye kyali wange kanzije awo kyali wange twogera ku kati awo kyaliwa eno mwenze mbabuulira ebintu bikyuka yali bebi afuuka kyali wange anti kati naayinza kyaliwo ayinza obeera bebi wana ni bebi wayinza obeera kyaliwo ate kyaliwo ayinza obeera kyaliwo nga si bebiwo. So waliwo ebiseera bisinga simanyi bana wano wali obiwuliddeko simanyi there is a certain kind of yours life of yours emabegako awo right now simanyi gye baali boogerako of addiction ng'abantu they blame cats for that life gye wali oyitamu ebiseera ebyo wabiwulirako they blame nga bagamba nti your love life gye mwalimu mbu ye yakusindiikiriza okutuuka ku end eyo. nalina okuyita mu bulamu bw'empiseemu my addiction is part of my purpose. It is part of my journey. It is part of the generation that I'm yet to change. I'm yet to inspire. You dig? You understand? So, muganda wange bw'okwata ekikopo kya chai ng'ayokya n'okikwata n'okituusa ku mumwa n'omunywa baba banninyanza amukuwadde oba gwe yamuwulidde ng'akubabula wano nga tomunywa n'omunywa tewamwenyweseza olajja kugamba yamukase singa teyamukase nedda oba otaddemu obukwakulizo nze nkuwadde ekikopo kya chai ayo kyababula w'omutuusiza wano aba avaamu naki n'omukka naye w'okolera bw'oti eyo decision ya iyo it is a personal decision. Stop blaming cats for things he didn't do. In fact, I want to thank cats okuyimirira nange mu jani yonna gye mutali gye mwogerera bino nebiri sajja abaddewo so Katonda akimubalire. He has been there. He has been there. Kubanga abaana bagenda ne basala omugambo ogwo nga oba toli mugumu. So anyway, katono nyimanyi problem gye tulina ennaku zino nti we are influenced by many things. Do you regret the first day lw'otandika olugendo olwo olwakusindika mu addiction era omwana oyo atulaba oyinza kumuyamba otya? Ati nkuddemu in what aspect? Wekuddamu in the spiritual aspect. I am liberated enough in my spirit to know that it was not a mistake, whatever I have gone through. But in the physical aspect, I regret
being easily influenced. Wakichenga okitegedde kyoli kati mu spirit tuveeyo tojja abasinga bitegeera tebajja kutegeerayo tebajja nze nsegeddeyo tebajja bitegeera naye nga yes mwe tuddamu eno side nejjusa lwaki kubanga singa nategeera singa saakola eyo decision embi so abavubuka abato temumala gapapa temumala gagwira oli nagamba jangu tugende eno anogamba iye tugende oba azavugidde eno tugende oba nakuwaako kyakunywako nti gezaako kino. Don't experiment, don't be easily influenced, don't be big-headed, don't be stubborn-minded. Teweefuula mugezi. Bw'olaba omuntu nga nze nga nkugamba bannange omwenge gugende empola oba ebiragalalagala bigende empola because baddeyo mmanyi. So abaana abato the only way they can survive kwe kutambulira mu makubo amatuufu ebibagenda mu matu biva eri abatuufu. Manyi bizibu bwe bijja olumu n'atandika ogeddeko akwogerako n'atandika kugambyeko akugambako. During that process wali owulizaako ewaffe gye tuli gye tuwolokesesa omugambo nga n'atandi ogedde n'atalina kyamanyi nga naye ayogera. Process how did you get through that? Onoosanga oli ng'akunyumyako emboozi nga ng'eyasuze naawe jjo. Ebyo nabimanyiira bikuaffectinga ne bituuka nga tebikyakuaffectinga so n'otuuka nga tokyabiwulira. Kiringa nga if electricity shocks you right now ojja kukola bwoti okankane then okale. N'otuuka nga olinga nga eyafuuka ekitibwa oti nga ky'obuuza leero ani ayogedde nga tokyafaayo. So process eyo ng'okugiyitamu kitwala ki? Kitwala kufuna medication ya bbeeyi, kitwala mutima, kitwala ki? Katonda n'omutima. Because the Bible egamba I have not given you a spirit of fear but a spirit of power, of love and of a sound mind. Katonda yakuzza engulu yekka. Bw'atabeera Katonda tolina kuzza. Nze I believe toyinza kudda kuba tukigezezaako ku lwaffe ne kitulema. So naye baŋŋamba nti naye ne federation yabakwatirako nnyo. Yes, support weeri, support ebaawo, babeerawo, but you to overcome. It takes God and you, your willpower. Kale, so tuli mu kumalako mwaka guno, tuli mu November. Should we say kakati we have fear akomyewo oba ogenda tusampolingako then era omaloddeyo? Just know that fear is alive and well. Abamwagala mwebale kumwagala. Sagala ate kudda wano. Nkomyewo muninde. Nze wentyo. Teweteekako maanyi, toteeka ku bantu maanyi, kubatiisatiisa tikenzize leero mbasse. Ebyo sibirina, siberanga nabyo. Okay. So, fear tubale tulinamu katono nnyo kujja kunyumyamuko bategeeza kikyaliko biki byatambuza video weeba efulumye muwulirizeeko. So kati in your free time if you're not in this music kind of thing? My free time mbeera na muwala wange, mba siri na muwala wange mba nsoma kitabo Bayibuli. Relationship waziwummuza. Kati obeerawo ndeka. Kale, omuwala mutulabire. Amina. Kale, bane mubeere bulungi.
Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel, olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel, ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984.